بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سورة الحديد. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله بتندرز الله اتروني مسنا ما في السماوات والأرض بيبري مقرون منسي وتوالد يوبا ملايكا بالي مقرو ne munsi ng'ozingiddemu abantu n'ebitonde ebirala bye tumanyi ne bye tutamanyi byonna bitindiriza Allah. wa huwa al-azizu, Allah subhanahu wa ta'ala yewamaanyi atawangulwa, al-hakim, Allah atakola nsobi. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. له ملك السماوات والأرض، الله yayina obufuzi bw'eggulu n'ensi. ebitonde ebyo ebibiri byonna biri mu buyinza bwe era biri mu kontrol ye. yuhyi, Allah yawa obulamu, wa yumiitu, Allah subhanahu wa ta'ala era yatta. obuyinza bw'okulekawo ekintu nga kiramu n'ekyo ekibadde ekiramu okukijjamu bulamu ne kibeera nga kifa buyinza bwe. wa huwa ala kulli shay'in qadir, ate ku buli kintu kyonna akiinako obuyinza, akiinako amaanyi, kyayagala kyakikola, ate akiinako obusobozi nga tabuuzibwa lwaki okikoze bw'otyo. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، الله سبحانه وتعالى يكاسانغواو، والآخر الله سبحانه وتعالى وينكمريرو، والظاهر الله سبحانه وتعالى ربككو ng'alabikira mu bintu bye yakola n'obuyinza bwe. bw'oba omwetaaza okumulaba tunuulira ebintu bye yakola ojja kutegeera obuyinza bwe n'amaanyi ge. Allah subhanahu wa ta'ala mwalabikira. walbatinu, Allah subhanahu wa ta'ala oyo yeekwese nga tosobola kulaba bwennyini bwe. wa huwa bikulli shay'in alim, ate nga ku buli kintu kyonna akiinako okumanya, kiriko okumanya kwe, tewali kintu kyatamanyi mu by'omanyi ne by'otamanyi, mu by'olaba ne by'otalaba. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. والذي خلق السماوات والأرض، يويو الله سبحانه وتعالى قلتكو قامبا يقول اقولوا ننسي في 6 أيام منكم مكاغا زكا ثم رفن مانغا مزكو اقولوا ننسي استوى على العرش يتري لكم نمروندو يعلم ما يلج في الأرض ودنغا لكم نمروندا من يبولي چونيش باشي ينجر متكا وبيرنغو تدمون بكي أزتكيرا abantu abaziikwamu bonna abamanyi bulungi. wama yakhruju minha, na buli kyonna ekifuluma mu ttaka kakibeere nga kimeruse bumeruse oluvannyuma lw'okukisimba akimanyi. wama yanzilu mina samaa'i, amanyi buli kimu ekikka okuva mu bbanga. babeere bamalayika nga babadde bazze ku mirimu emitongole, ebeere enkuba ng'ebadde ezze okubeera nga emeze ebimera byaffe nga agituwadde. buli kimu kyonna ekiva mu ttaka oba kiva mu bbanga akimanyi bulungi. amazzi agava mu ttaka ne gabeera nga olw'okwaka kw'omusana gazzeeyo mu bbanga ategeera bulungi kigero ki ekiba kizzeeyo, ate kigero ki ekisigadde mu ttaka ekyo nga kigasa abantu. wama ya'ruju fiiha, na buli kyonna ekirinnyo okgenda mu ggulu akimanyi bulungi. bamalayika abalinnyisa emyoyo gy'abantu ababa bafudde abategeera, n'abo ababa bakka nga balina ebiragiro bye bagenda okukola abategeera bulungi. wama ya'ruju fiiha, n'ebirinnyo okgenda mu bbanga byonna bitegeera bulungi. nga bwe tugambye nti amazzi gasobola okukka okuva mu bbanga ate ne gabeera nga gaddayo oluvannyuma lw'okwaka kw'omusana ne gaddirayo mu ngeri y'omukka. wa huwa ma'akum, Allah ali wamu nammwe wadde ng'ali ku arshi. tewali kigenda mu maaso kye mukola kyatamanyi, ate era tewali kyatalaba. aynama kuntum, wonna we muba mubadde abeera nammwe. wallahu, Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe tukubuulira asaanidde okusinza era atenderezebwa. bima ta'maluuna basiiru, buli kye mukola kyonna akiraba bulungi, teyeetaaga kubuulirwa. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. له ملك السماوات والأرض، الله yayina obufuzi bw'eggulu n'ensi.
nga buli kyonna ekiri mu nsi muno n'ekiri mu bbanga kiri wansi wa buyinza bwe. Wa ila llahi, n'eri Allah subhanahu wa ta'ala, turja'u l-umur, ensonga zonna gye zijja okudda abeere nga alamula nga bw'ali baalabye. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يولج الليل في النهار, ayingiza ekiro mu musana, oluusi n'olabanga ekiro kiwanvuko okusinga omusana. Wa yuliju nnahara fi llayli, oluusi ayingiza omusana mu kiro n'olabanga omusana guwanvuyeko okusinga ekiro, bwonna buyinza bwe. Oluusi n'ajjawo kino n'aleetawo kino, tulabanga ekiro kijja ate ne kivaawo n'omusana ne guyingirawo, byonna buyinza bwe, entambula y'ebintu ebyo. Wa huwa alimun bidhati sudur, Allah subhanahu wa ta'ala amanyi byonna bye tukola, wadde ebyo ebikyali mu bifuba byaffe nga situnnaba bifulumya wadde okubyatula, nga tukyalowoozaako birowoozi ne bye tetwannalowoozaako byonna bimanyi bulungi. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba aminu billahi, mukkirize Allah oyo gwe twogeddeko ayina obuyinza bw'eggulu n'ensi, wa rasulihi, ate mukkirize n'omubaka we abaweereddwa nga ye Muhammad sallallahu alaihi wasallam avudde gyali. Wa anfiqu, ate muwengayooko mimma ja'alakum mustakhlafina fihi, nga mutoola ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yabafuulira ebyokusikiragana. Emaali eyo tusikiragana muyo, abafudde ne bagirekera abantu baabwe abalamu, ate n'abo abagisigazza nga ejja kubava mu mikono atedde mu mikono gy'abalala. Allah kyatugamba nti ebintu ebyo bye yatufuulira nga tugenda tusikiragana mu byo, tubeere nga obuyinza nga bukyali mu mikono, obuyinza nga emaali ekyali mu mikono gyaffe, tutooleyooko kye tuwaayo, oba olyawo Allah subhanahu wa ta'ala alikifuula ensonga etuddiramu mu ebyo ebyayitira. Falladhina amanu minkum, naddala kale laba bano abaasooka okubeera nga bakkiriza mu mmwe. Wa anfaqu, ne bawaayo, abaatusooka okubeera kuno ku nsi abaali abakkiriza, ne babeera nga bamuffe bakkiriza basiraamu, ne babeera nga bawuliriza bulungi bye babagamba ne bawaayo. Wa anfaqu, ne bawaayo ku ebyobugagga bye balina nga bakyali balamu. Lahum ajrun kabirun, balina empeera ennene eno. Singa mwali mukimanyi nammwe mwali eyisizza nga abakkiriza abaabasooka, abaasobola okwerekereza nga ku bugagga bwe twabawa ne kizuuka nti oluvannyuma lw'okutuuka ewaffe baafuna amakungulu amanene. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. وما لكم يمبدde kimwe bwe tugamba olunye, la tu'minuuna billahi warrasul, abaganye okukkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, warrasulu yad'ukum, songa omubaka gwe tuweerezza okujja gye muli abakoowoola lunye, abakolako da'wa mu ngeri zonna. Litu'minu birabbikum, nga abakoowoola nti mujje mukkirize omulezi wammwe Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala atunenyanga, atugamba nti mubadde kimwe abaganye okukkiriza Allah, ng'ate omubaka abakoowoola lunye, ng'abagamba litu'minu birabbikum, mujje mukkirize omulezi wammwe Allah oyo gwe twayogeddeko ku ntandika y'essuula, alina obuyinza ku buli kintu. Wakad akhadha mithaqakum, mujjukire ng'ate ddala mu butuufu yakwatadde endagaano yammwe nga mukyali ku migongo gy'abajjajjammwe, bwe twali nga tukyali mu nsi nga situnnaba kujja ku nsi eno. Allah subhanahu wa ta'ala yakwata ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu nga tukyali kuli, n'atugamba nti alastu birabbikum, sinze Katonda wammwe bwe mulisinza nga mugenze mu bulamu bw'ensi? Qaalu bala, twaddamu ne tukola endagaano nti yeweewaawo, bwe tuliba nga tuvudde mu bulamu buno ne tugenda ku bulamu bw'ensi, bwe tulituukayo tulisinza ggwe. Allah ne tukola naye endagaano eyo gy'atujjukiza nti waqad akhadha mithaqakum, nga mazima ddala Allah yabaggyako dde endagaano yammwe n'agikwata n'agikuuma butiribiri. Lwaki babakoowoola okubeera abakkiriza oluvannyuma lw'okukola nange endagaano nga muli ku mugongo gwa jjajjammwe Adamu nga mwakkiriza okubeera nti muli nzikiriza? Lwaki omubaka gwe mbaweerezza abakoowoola lunye, mujje mukkirize Allah wammwe ne mubeera nga mwesisigiriza? Singa mujjukira endagaano eyo mwali badde nga mwanukuliramu ne mubeera nga musitukiramu,
in kuntum mu'minin bwe mubeera nga ddala muli bakkiriza abannama ddala nga bwe mwayogera nti mulibeera abakkiriza ne munzikiriza nga muzze mu bulamu bw'ensi. huwa alladhi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur wa inna allaha bikum lara'ufur rahim. huwa alladhi oyo Allah subhanahu wa ta'ala gwe tukutegeeza okusinza yunazzilu ala abdihi ayatin yo yassizza amateeka ku muddu we bayinatin amannyonnyofu agali musana nga gatunnyonnyola ensonga n'ebeera ng'egguka bulungi. kyayagala Allah subhanahu wa ta'ala okukola akitunnyonnyodde, ekyo kyatayagala akitubuulidde. amateeka gazze nga gannyonnyola buli nsonga ng'ekinoonyezebwa liyukhrijakum min adh-dhulumat abeere nga abajja mu bizikiza eby'obutamanya ila nuuri abateeka awali ekitangaala ky'obukkiriza obusiraamu. wa inna allaha bikum la ra'ufur rahim, so nga ate Allah subhanahu wa ta'ala kummwe mukwata mpola ate nga wakisa yalibadde nga atubonereza nga tamaze kubeera nga atulabula olw'endagaano gye twakola naye nkadde nga tukyali ku migongo gy'abajjajjaffe oba nga tuli ku mugongo gwa jjajjaffe Adamu alayhi salaamu kuba endagaano yaggwa dda, naye ku kisa kye n'obukwata bwe eri ebitonde ebiyitibwa abantu yasalawo abatumire nabbi sallallahu alaihi wasallam abeere nga abajjukiza endagaano eyo. tekyalibadde nga kyetaaga omuntu okwekwata omusobooza singa aba amaze okutegeera nti bamuyita genda kusinza Allah subhanahu wa ta'ala, kubanga yakola dda ne Allah endagaano, yalibadde nga asitukiramu okubeera nga akkiriza Allah kubanga afunyeeko omuntu amujjukiza endagaano ye. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. وما لكم يمبد كاتيرا لا تنفقوا في سبيل الله abaganya okuwaayo mu kkubo lya Allah ng'ate bamaze okubannyonnyola nti ebintu by'olina olwaleero eby'obugagga ogenda kubivaamu obirekera abalala. obulamu bwe tuliko obulinga misinde gyalira akati ogenda kubeera ng'okakwasa munno omulamu nga gw'ogenze omaze ekisanja kyo. Allah abuuza mubadde ki abeesisigiriza abaganya okubeera nga mukkiriza so ng'ate era abeewunya okubeera nti alla tunfiku fi sabilillah muganya okubeera nga muwaayo mu kkubo lya Allah eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso etambula. walillahi mirathu samawati wal ardi, so ng'enkomerero ya byonna Allah yagenda okusikira ebiri mu ggulu ne mu nsi nga Allah subhanahu wa ta'ala byonna tujja kubireka abeere nga Allah subhanahu wa ta'ala abisigadde mu buyinza bwe. la yastawi minkum, atujjukiza nti basobola kwenkana babeere kyekimu mu mmwe. man anfaka oyo yawaayo min qabli al-fathi nga situnaba kuwangula Makka wa qatala ne yeetaba ne mu kulwana. abantu abawaayo obudde obwo nga Makka tennaba kuwangulibwa so nga ate ne batawaayo obuwi ne beetaba n'emibiri gyabwe n'emyoyo gyabwe n'emmaali yaabwe. wa qatala omuntu oyo n'abeera nga oluvannyuma lw'okuwaayo ate yeetabye ne mu kulwana eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso. omuntu eyawaayo mu budde obwo ng'eddiini eri mu bwetaavu obuyitirivu bw'okubeera nti esaasaanyizibwa mu nsi muno ng'ate era yeetaaga okuwaayo. ulaika a'zamu darajatan, abo be baafuna amadaala amanene, be bali mu first class, abaasobola okufuna amadaala amanene ennyo, abawaayo obulamu bwabwe ne balwana so ng'ate baawaayo n'emmaali yaabwe okubeera nga bataasa eddiini ya Allah. omuntu eyakola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tasobola kwenkanika wadde nga wamummwe nga musiraamu, naye oyo eddaala lyalimu terisobola kubeera nga lyenkanika. tebasobola kwenkana min alladhina anfaqu min ba'du, tebasobola kwenkanira ddala kyekimu n'abo abaawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka, olw'okubanga obusiraamu bwali bumaze okubeera nga bufuna amaanyi so ng'ate ne mu byenfuna bwali bulabika nti buyimiridde bubi. wa qatalu, baawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka ne batakoma kuwaayo wabula ne beetaba ne mu kulwana eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso. abaasooka okuwaayo ng'obusiraamu tebunnaba kuwangula Makka ne babeera nga bawaddeyo obulamu bwabwe ne bawaayo ne ssente n'ebyobugagga bwabwe, abo Allah subhanahu wa ta'ala abagambye temusobola benkana, basingira ddala abo
abaawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo n'ebyobugagga bwabwe oluvannyuma lw'okuwangula Makka, era beffe abagwa mu kiti ekyo, kubanga tuwaayo obulamu bwaffe ne tuwaayo ebyobugagga bwaffe, so nga ate tubiwaayo oluvannyuma lwa kubeera nti Makka yawangulwa, wadde nga Allah subhanahu wa ta'ala agambye wa kullan bonna ab'ebiti ebibiri ebyo wa'ada Allahu al-husna, Allah yabalaganyisa ejjana, wallahu bima ta'maluna khabir, Allah bye mukola byonna mukenkufu. Abaatusooka birabe baatukulembera mu buli ngeri yonna. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yaboogerako mu suratul Waqi'ah, wasabiquna as-sabiqun ulaika al-muqarrabun, abo bali ku mwanjo mu first class, be balina ziddiguli ez'amaanyi, abalina amadaala amanene, kubanga baawaayo obulamu bwabwe ne bawaayo emmaali yaabwe mu kaseera ddala akaali akatuufu, naye abaawaayo oluvannyuma lw'okuwangula Makka nga bawaddeyo emmaali n'obulamu bwabwe olw'okulafuuba n'eddiini ya Allah ebeere ng'egenda mu maaso. Agambye wadde nga bonna twabalaganyisa ejjana, naye ate bali batukirako nga balina amadaala agasinga kugafa obunene. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. الله tubuuza ffe abakyaliwo abalamu, man dha alladhi, aliwo oyo yeesowoddeyo mumwe abawuliriza, yuqridu llaha, awole Katonda, awole Allah subhanahu wa ta'ala, qardan hasanan, empola ennungi. Empola ennungi kwe kubeera nga ibada gy'oba okoze teweeraalaasa, ng'ekigendererwa mu kyo oyagala abantu babeere nga bakulaba, oyagala abantu babeere nga bakuwulira, so bw'oba owadde muntu tomulangira ate tomugoberezaako binyiizo olw'okubeera nti omuwadde. Eyo empola Allah subhanahu wa ta'ala gy'ayita empola ennungi, nti ani awola Allah subhanahu wa ta'ala empola ennungi eyo gy'alisinkana nga Allah subhanahu wa ta'ala yagikkiriza, fayudaa'ifahu lahu, abeere nga naye amukubisizaamu amagoba amanene, walahu ajrun karim, so nga ate oluvannyuma lwa byonna agenda kufuna empeera ey'ekitiibwa nga ijjana. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم مجكرور ناكو Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti twali badde nga tufaayo nnyo okukolerera olunaku lw'enkomerero. Olunaku olwo lugenda kubeera lunaku lwa buzibu naddala eri abatakkiriza, so nga lugenda kuba lwangu eri abakkiriza. Allah atunyumiza bw'atu ku sayidi y'abakkiriza, yawma tara almu'minin walmu'minati, olunaku lw'ogenda okulaba abakkiriza abasajja, walmu'minati, n'abakkiriza abaali abakuno ku nsi nga bakyala, yasa'a nuruhum, ng'ebitangaala byabwe byakira, bayina aidihim, maaso gaabwe. Lunaku olulibeera nga luliko enzikiza, abantu nga beetaaga ebitangaala okubayisa ku sirata. Abakkiriza abasajja n'abakkiriza abakyala oliraba ebitangaala byabwe nga byakira mu maaso gaabwe. Wa bi aimanihim, so ng'ebitabo byabwe baabikutte edda mu mikono egya ddyo. Bonna bubonero obulaga nti abantu abo gye balaga walungi, ebyabwe birabika nga birungi, nga bamalayika bwe babasanyusa nti bushraakum alyawma, olwali lwe mugenda okulaba ku ssanyu lyammwe eryabakuluusanya nga muli ku bulamu bw'ensi. Ne mwerekereza emmaali yammwe ne mugiwaayo, ne mwerekereza ettaka lyammwe ne muliwaayo ku lw'obusiraamu, ne mwerekereza ebiseera byammwe ne mugenda e Makka n'emmaali yammwe, ne mwerekereza okulya emmere ne musiiba. Bushraakum alyawma, olwali lwe mugenda okulaba ku kiyitibwa essanyu lyammwe. Jannatun tajri min tahtiha al-anhar, mugenda okuyingizibwa ejjana ezo ezikulukuta wansi waazo emigga. Khalidina fiha, mwe mugenda okubeera emirembe n'ennaku. Dhalika huwa alfawzu alazim, okwo nno kwe mutuuseeko kwe kwesiima okunene okwannama ddala. Allah subhanahu wa ta'ala yasiima enkola y'emirimu gyammwe. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من
قبله العذاب ng'omaze okuwulira abakkiriza nga bamaze okufuna obulamu obufaananako ng'obwo obw'essanyu yauma yaqulu almunafiquuna walmunafiqaatu ate jjukira olunaku lwe lumu lwe bajja okwogera abannanfuusa abasajja n'abakyala abaalinga ku nsi kuno ng'enzikiriza yaabwe tetegeerekeka balya mu lulime ne mu luzise emisana abeera musiraamu ng'ate ekiro abamusamize abantu ab'ekika ekyo bagenda kugamba lilladhiina amanu nga bagamba bali abakkiriza abalina ebitangaala unduruuna mutulindeko naffe naktabis min nuurikum tubeere nga twemulisaako n'ebitangaala byammwe naye ffe tebatuwadde qiila abakkiriza bagenda kubagamba irji'u muddeeyo wara'akum emabega wammwe ffe gye twajja ebitangaala nga babakudaalira nga babagamba nti mu ebitangaala bino tetubifunye wano lwaleero nti batuwadde biwe wabula twabikolerera ku bulamu bw'ensi nammwe bwe muba mwagala okufuna ebitangaala ebifaanagana n'ebyaffe nga musuubira nti mujja kubifuna irji'u wara'akum muddeeyo emabega wammwe ku bulamu bw'ensi musabe katonda abazzeeyo ku nsi mukolerere ebitangaala bino faltamisu nuuran mulijja kusobola okubeera nga munoonya ebitangaala eyo ffe gye twabijja allah subhanahu wa ta'ala atubuulira nti abannanfuusi bagenda kukudaalirwa abakkiriza nga bo bamaze okulaba nga bano bakwasiddwa ebitangaala batambula nabyo balina amatooki ag'emirimu gyabwe agabamulisiza okugenda mu jjana oluvannyuma lw'okubeera nga bamaze okuyita ku siraata abannanfuusi balyegomba nti muleke naffe tutambuleko nammwe nga bwe twemulisa babakudaalire nti muddeeyo ku bulamu bw'ensi gye twajja ebitangaala nammwe gye muba minoonya bambi olw'obutamanya era bagenda kuddayo bagende basabe allah abazzeeyo ku bulamu bw'ensi naye allah subhanahu wa ta'ala bw'aliraba nga wakati w'abakkiriza ne wakati w'abannanfuusi abaddayo okusaba allah subhanahu wa ta'ala abeere nga abaddiramu abazzeeyo ku nsi faduriba bainahum allah agenda kubeera nti akuba wakati waabwe bisuurin ekkomera eddene bisuurin ekikomera ng'abakkiriza bali awali okusaasira abatakkiriza babeere nga basigala eno awali obusungu bwa allah ekikomera ekyo lahu baabun nga kiriko eggeeti ennene batinuhu fiihi rrahma ng'eno munda waakyo weewali okusaasira kwa allah awali abakkiriza wa dhahiruhu ng'ate n'ebweru waakyo min qibalihi al'adhaabu weewali ku sayidi eyo ebibonerezo ebiyitirivu abannanfuusi bwe baliba nga badduka baddayo olw'amagezi g'abali abakkiriza ge babawadde nti bagende eri allah bamusabe abazze ku bulamu bw'ensi bw'aliraba nga bazzeeyo era nga bakyuse baddayo okubeera nga boolekera basabe allah agenda kubateerawo ejjigi ekikomera ekinene ekiribeerako omulyango bano abakkiriza babeere nga basigadde n'awali ekisa kya allah bano basibirwe n'awali ebibonerezo ku sayidi y'ebibonerezo ebiyitirivu allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti ebiseera ebyo mwali bijjukidde ne muba bakkiriza bennyini abannamaddala ne mubeera nga temuli bannanfuusi nga muli basiraamu ate muli basiraamu mwali badde nga muyingira obusiraamu ne mubbinkira ne mubuggweramu bannange bwe mutaabuggweremu muwulidde nti omunnanfuusi alya mu lulime ne mu luzise ng'oli aga naaga ebigambo byo tebigenda kubeera birungi ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور yunaadunahum bagenda kubakoowoola oluvannyuma lw'okubasibira ebweru awali ebibonerezo ebiyitirivu allah subhanahu wa ta'ala agenda kugamba abannanfu allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti yunaadunahum abannanfuusi bagenda kukoowoola abasiraamu abakkiriza abalungi abali abasibiddwa ku sayidi endala alam nakun ma'akum nga babagamba ebigambo ebifaanaganako nga bino nti twali ffenna twalinga ffenna mu mikolo gy'obusiraamu twalinga ffenna nga tweyisa kyekimu alam nakun ma'akum tetwalinga nammwe temutumanyi nti twali basiraamu nga mmwe qaalu bagenda kubaddamu babagambe abakkiriza bala weewaawo kyemwogera kituufu walakinnakum naye mazima mmwe fatantum anfusakum emyoyo gyammwe mwagisuula mu bikeme ebiyitirivu ne mubeera nga mulya mu lulime ne mu luzise emisana mubeera basiraamu ng'ate ekiro tetwamanya nga mmwe bye mukola naye allah yalinga abimanyi yabatadde mu kifo ekifaananako ng'ekyo kyemwogera kituufu twalinga ffenna naye ng'ekiro mulya mu allah subhanahu wa ta'ala olukwe
ne mubeera nga mwekolera byammwe musamira, ne mubeera nga mwekolera byammwe mweyisa bubi, ne mubeera nga emirimu gye mukola ekiro sigifaanagana gy'emisana, emyoyo gya ne mubeera nga mugitadde mu kuzikirira. Watarabbastum, ate era mwabeeranga nga mulindiriza obusiraamu, ekizibu kyonna ekijja temwali nga bamativu mu busiraamu, nga mulowooza mwali basiraamu naye nga obudde bwonna mulindirira amaanyi agagenda okubeera nga galyawo obusiraamu, nga mubeera nga muli badda buddiira mu bantu abagenda okubeera nga balyawo obusiraamu, nga muyinayo obuwagizi, nga musuubira nti obudde bwonna obusiraamu buyinza okuggwaawo. Bwe buliba buweddewo mulibeera nga muli mikwano gy'abo ababumazeewo. Obudde bwonna mweraliikiriranga nti obusiraamu tebujja kgenda mu maaso, so nga ate Allah subhanahu wa ta'ala yali yabakakasa nti obusiraamu bwo bwajjagawanye, tebukyadda mabega naye nga temumatira. Olw'abo abaali batabwagala nga bangi, ng'ate balina essente n'amaanyi, mwasuubiranga nti obudde bwonna obusiraamu bugenda kusaanawo, ne mubeera nga mubakwana, si kulwa nga bwe bulisaanawo bali bataasa, nga mubayinamu omukwano ogwannamaddala, ne muba nga musuubira okubagamba nti twalinga ffenna mu kuyigganya obusiraamu, n'olw'ensonga y'obusiraamu nga bwaweddewo, kakati tulina okubeera nga tuyambibwa nammwe, twalinga tuli basiraamu naye nga bwe tutyo nga tuli bakessi. Wali abantu ababeera mu busiraamu nga mu butuufu balina okubuusabuusa ti obusiraamu obudde bwonna tebujja kgenda mu maaso, nga balina omukwano weeno n'eri, bakwano b'abakkiriza ate bakwano gw'abatali bakkiriza, ng'obudde bwonna basuubira nti obusiraamu bwe bunaggwaawo, bano ababumazeewo bajja kubeera nga babaddiramu, babatunuuliza eriiso eddungi olw'omukwano guno gwe babadde nagwo nga bayigganya obusiraamu. Allah agamba nti mazima mmwe emyoyo gyammwe mwagisuula mu kikeme ekizibu. Watarabbastum, buli kanaku nga mulindirira obusiraamu okulaba nti busaanawo. Wartabtum, so nga ate era mwabuusabuusanga nga temukakasa Allah kye yabagamba nti bwo bwajjagawanye. Mwalinga mubuusabuusa nti bujja kubeerawo buli kaseera nga musuubira nti bugenda. Wagarratkumul amaaniyu, ne kubasiriwaza okupulaaninga kwammwe, ebirowoozo byammwe bye mwayinanga eby'okubeera nti muli kuno ku nsi obutavaako byabasiriwaza. Mwasiriwazibwa ne pulaani zammwe empanvu, nga buli kaseera musuubira nti ku nsi temujja kuvaako, hatta jaa amrullah, okutuusa ekiragiro kya Allah ekyajja, nga mukyalina pulaani ez'okuba ku nsi. Allah n'aleeta ekiragiro kye nti obudde obubeera ku nsi buweddeko, ne mutuuka okufa nga ddala mu butuufu temuli basiraamu bamativu na busiraamu bwammwe, temuli basiraamu abeeyagalira mu busiraamu bwammwe. Abasiraamu bangi nnyo abatya okuswala okubayita abasiraamu, nga ddala mu butuufu si bamativu. Allah subhanahu wa ta'ala abo bayogerako. Bwe babeera awatali basiraamu baagala kweyisa nga batali basiraamu, so nga ate bwe babeera n'abasiraamu baagala kweyisa nga basiraamu, si bamativu n'obusiraamu bwabwe, nga n'amannya gaabwe ebiseera ebisinga obungi bagezaako okugafuulafuula gabeere nga si masiraamu ng'ate masiraamu, nga galimu oluntuntu olutali lusiraamu, galimu oluntuntu olw'ekirimirimi olutali lwa kisiraamu, basobole okubeera nga balaga nti bantu ba mulembe. Allah subhanahu wa ta'ala bagamba nti ekiragiro kya Allah ekibajja ku bulamu bw'ensi kyagenda okujja nga kibasanze temwetegekedde, wabula buli kaseera nga mupulaaninga kubeera kuno ku nsi. Pulaani ezo ne zibasiriwaza, ne zibeerabiza nti obudde bwonna mujja kgenda. Wagarrakum billahi algharuur, ne basiriwaza ne bajja Katonda sitaani eyo esiriwaza abantu ng'ebasiba ebiwaanyi by'obulamu. Buli kaseera ekulowoozesa nti obusiraamu bujja kuggwaawo, so nga ate bwo bwajjira ddala. Nebeera ng'ekulowoozesa nti ogira opulaaninga okyalina obulamu, so nga ate obulamu bukuweddeko. Nebeera nga tekwagaza busiraamu bwo kubeera nti obumatira obwenyumirizaamu, so nga yeddiini eyannamaddala. Allah subhanahu wa ta'ala kyakujjukiza gw'omunnanfuusi nti sitaani ekulabankanya erabankanya abantu, era ekusiriwaza yesiriwaza abantu. Naye munnanga obudde bwonna okufa kukutuukako, bw'onooba tonneetegeka ojja kubeera mu kika ky'abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala baatagenda kuttira ku liiso. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فاليوم olwaleero mwe abannanfuusi la yu'khadhu minkum fidyatun, tetugenda kujja mu mmwe nguzi yonna ebeere ng'ebanunula, nga bwe kimanyiddwa nti wano ku nsi omugagga bw'aba awaddeyo ennunuzi yonna emununula okumuggyako omusanga asobola okuyitawo yadde nga yaguzizza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba olwaleero tetusobola kubeera nga tubajjamu enguzi ebayiseewo
kubanga ffe tuli bali banguzi wala min alladhina kafaru yasitusobola kujja bya bugagga mu bakafiri bibeere nga beegula nabo babeenunula nabyo okuva mu bibonerezo byaffe ma'awaakumu nnar obuddo bwammwe ababiri abannanfuusi n'abatakkiriza obuddo bwammwe mugenda kubeera nga musirikkira mu muliro mugenda kubeera nga muyingizibwa omuliro hiya maulaakum omuliro bwe butaka bwammwe omuliro gye mugenda okulya ebibanja byammwe ye mukwano gwammwe wa bi'sa almasir naye obudde obwo bugenda kubeera bubi nnyo eri omuntu Allah subhanahu wa ta'ala gwalisalirawo ogenda mu muliro abannanfuusi n'abatakkiriza bagenda kubeera nga bwe batyo bwe bagamba nti nno mugenda kubeera nga musuulibwa mu muliro mubeere nga mulaba obusungu bwa Allah. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. الله سبحانه وتعالى قام ألم يأني أكثرة كنكتوكا ألم يأني للذين آمنوا أكثرة كنبكتوكا يا بابا أبكرزا أن تخشع قلوبهم لذكر الله emitima gyabwe okuwulira nti gyemenya gitya gifuna okubeera nga gitiira ddala bwe giwulira nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogeddwako. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza nti gwe yeeyita omukkiriza oba gwe omukkiriza owannamaddala akaseera tekannaba kutuuka nga bw'owulira nga Allah ayogeddwako omutima gwo gufunamu okukyuka ne gubeera nga gulina okutya. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti alam ya'ni lilladhina amanu tikinnaba kutuuka ekiseera eri abo abakkiriza an takhsha'a qulubuhum lidhikrillah emitima gyabwe okubeera nga giwulira okutya olw'okubeera nti Allah ayogeddwako. Wama nazala min alhaqqi n'amazima ago ge twassa amazima ago agassibwa ku nabbi Muhammadi n'agabatuusaako mmwe abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala lwaki ayogerwako emitima gyammwe ne gitakyuka ne gitasigala kyekimu ne muwulira nga owulira amaziga ag'oku mutima n'owulira nga owulira ennyiike olw'ebyo by'oba osobezza olw'ebyo ebiba bikuyitiddeko ezo eswala eziba zibadde ng'ozisadde mu ngeri y'obutali ya buvunaanyizibwa. Allah subhanahu wa ta'ala ayogerwako atya n'osigala nga tokyuseeko ng'ate oli mukkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mmwe abeeyita abakkiriza akaseera tekannaba kutuuka nga Allah muwulidde ayogerwako okubeera nga mukyusa emitima gyammwe ne giraga obugonvu. Wama nazala min alhaqqi n'amazima agassibwa eri Muhammadi nga ye Qur'ani esomwa etya n'osigala nga bwe wabadde oba n'osigala nga ate olalambadde okusingako ne bw'obadde. Qur'ani ge mazima Allah ayogedde nga buli kyonna ekirimu okikakasa nti mazima kyeyassa eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ebeera etya ng'eyogerwako ng'ate gw'oseka busesi ebeera etya ng'eyogerwako n'obeera nga weesuuliddeyo ogwa naggamba n'ogaana okukyusa. Wala yakunu abakkiriza tebasobodde kubeeranga wala yakunu ne batabeeranga kalladhina utul kitaaba abo bwe twawa ekitabo kyaffe min qabulu olubereberye. Allah tatwagaliza kubeera kyekimu ng'abantu be yawa ebitabo olubereberye lwaffe. Fatala alayhim al-amadu ebbanga ne libeera nga libayiseeko ddene nga n'ekitabo bakirina naye nga bakisoma naye nga tebaganyulwamu. Fakasat kulubuhum munnanga emitima gyabwe ne gikakanyalira ddala ne giguma ne gibeera ng'amayinja nga ne bw'oba osomye wallahi talina kyakyusaako wabula okubeera ng'ate yeeyongera kulalambala. Abantu abaaweebwa ebitabo abaatusooka okufuna ebitabo Allah subhanahu wa ta'ala agamba mmwe abakkiriza saalyagadde mubeere ng'abo be nasooka okuwa ebitabo nabibawa ne babeera nga babeera nabyo ebbanga ddene. Munnanga okumanyiira nga bwe kuzaala obutatya baasalawo okubeera nga ne bw'okibasomera tebalina kye bajjamu kyakuyiga bakiraba bulabi ng'ekitabo nga bakiwulira nti kitabo kya busiraamu kitabo kya ddiini gundi naye nga tebalinaamu kye bayinza kujjamu
Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakkiriza ekiseera tekinnatuuka nga Allah bw'aba ayogeddwako owulira ng'ofunyeemu enkyukakyuka nga Qur'an eyo Allah gye yassa ku Muhammad erimu amazima bw'eba eyogeddwako ng'omutima gwo gufunamu engeri gye gukyukamu nga saalyagadde abakkiriza babeeri ng'abo be nasooka okuwa ebitabo ebbanga eri abayitako eddene nga ekitabo bakiina emitima ne gyeyongera kakanyala wa kathirun minhum fasiqun abasinga obungi baafa boonoonye awamu n'okubeera nti ekitabo baali bakiina. Kati Allah subhanahu wa ta'ala tatwagaliza mbeera efaananako ng'eyo tufe nga tuli boonoonyi ate nga Qur'an eri mu mayumba gaffe. Abamu bagiteeka mu mmotoka, abamu babeera nga bagitimba mu ddiiro, abalala bagitimba mu maduuka. Ebbanga mwala wattu ne liyitanga ddene oli ng'ekyo yakifuula kabonero kaalabirwako nti eno emmotoka ya musiraamu oba eno ennyumba ya musiraamu oba lino essomero lya busiraamu, naye nga ddala mu butuufu ababeeyita abasiraamu Allah subhanahu wa ta'ala abanyiigira okuba n'ekitabo ekyo nga tekisobola kubakolako awamu n'okubeera nti bakikkiriza nti ge mazima agaava eri Allah subhanahu wa ta'ala. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. اعلموا ممني أن الله أنت مزمع الله سبحانه وتعالى يحيي الأرض يا وينسي يفين وبرم بعد موتها رفنمر وكفقوا يونغ بلكنا كبدكم سنكم زكتا. Allah subhanahu wa ta'ala naatonyesa enkuba buli kintu kyonna nakibeera kiramu ekyali kifudde. Kad bayyana lakumul ayati tubannyonnyodde amateeka gaffe buli kadde la'allakum ta'qiluun nga tusuubira nti munaabaamu amagezi ne mwebuulirira n'ebyo bye tubagamba ne bisobola okubatuusa ku kkakasa buli kyonna ekibabuulirwa nti ge mazima. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. إن المصدقين مزما بصدا سينغا بسجا والمصدقات نابا صدا سينغا بچالا وأقرضوا الله قرضا حسنا نابا بولا الله ينفر النونجي يضاعف لهم أجند كبونجر زاما قبا كيبين جولو ولهم أجر كريم إلى مسوب الزا إمبيرا إيجتي وانغا إجانا. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. والذين آمنوا بالله ورسله نابا بكرز الله سبحانه وتعالى نابا تمبي أولئك أبانتوابو هم الصديقون ببابو كرا مزمان تدر بكرزا غني بباكورا بلاكو بكرزا الله سبحانه وتعالى أتكزان تيابو أبكرزا الله نبكرزا نابا تمي نغتباسو سلاو وكتوا متمي مباتمي ببنا bonnanga babakkiriza. Ulaika humu siddiqun, ulaika abantu abo betwogerako humu siddiquna beboogezi b'amazima bayogera amazima nga bali ne Allah mu kukola endagaano tuli babakkiriza era endagaano yaabwe ne babeera nga bagitadde mu nkola ddala mu butuufu ne babeera aboogedde amazima era ebikolwa byabwe ne bibeera nga bitambulira ku nkola y'abatume abo Allah subhanahu wa ta'ala be yabatumira. والشهداء إرابو بيبجوليزا بنمدل عند ربهم إري كتوندا وابو بيبجو كفوني بيرونجي ngaba subizanti lahum ajruhum wa nuruhum bibajjo kufuna empeera yaabwe ennungi yejjana so nga ate n'oluvannyuma nga n'olubereberye nga tebannaba kufuna jana bagenda kukwasibwa ebitangaala byabwe ebiri bayisa ku siraata nga bijjuvu bulungi babeere nga basobola okutambula okugendera ejjana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah abasuubiza nti abo aboogera amazima ne babeera nga bamukkiriza ne bakkiriza n'abatume. Washuhadaa'u n'abo abawaddeyo obulamu bwabwe ne bubeera nga buggwereddewo mu kkubo lya Allah battiddwa olw'okubeera nga balwana eddiini ya Allah egende mu maaso. Allah agamba nti inda rabbihim wa Allah waabwe lahum ajruhum bajja kufunayo empeera yaabwe nabo basiime. Wa nuruhum ng'ate bajja kubawa ebitangaala byabwe ebiri bayisa ku siraata. والذين كفروا نيا بليبيرا بتكريزا
wakadhabu biayatina ne babeera nga amateeka gaffe bagalimbisizza bagasudde muguluka ulaika ashabu ljahim abo be bajja okuyingizibwa omuliro jahim waliyadhu billah. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا ممانيم أبكرزا أنما الحياة الدنيا أنت مزما برام بوينسين أبغايازا لعب بفانان للدارو برام بوينسين omuzannyo guba n'amateeka n'obulamu bulina okubaako amateeka. Omuzannyo guba n'ebiseera ebigere n'obulamu bulina ebiseera ebigere. I'lamu mumanye annama alhayaatu dunya la'ibun, nti obulamu bw'ensi eno bwe mulaba muzannyo, walahawun era binyumu. Abantu baagala mu bulamu bw'ensi eno kulaba nga bazannyirako buzannyizi era bagenda mu binyumu. Obulamu bw'ensi eno Allah subhanahu wa ta'ala abuyisa omuzannyo n'ebinyumu. Wazinatun na kwewunda kwenyiriza. Abantu ku bulamu bw'ensi basinga kwagalako ebyo ebintu ffenna Allah subhanahu wa ta'ala bayisizza ku lubaati lw'ensi eno. Basobola okukakasa nti obulamu bw'ensi laibun baagalirako mizannyo, walahawun baagalirako ebinyumu bibbiitu, wazinatun baagalirako okwenyiriza. Omuntu alina ebyambalo, omuntu alina ebidduka ebirungi, alina ebizimbe ebirungi. Ebyo bye bulamu bw'ensi bye tuvuganyamu ebitugayaza. Watafakhurun bainakum, okwewaana wakati wammwe. Abaganda ne beeyagalira ku batali baganda, abatali baganda ne beeyagalira ku baganda, abantu ne beeyagalira abaavu ku bagagga, abagagga ne beeyagalira ku baavu. Watafakhurun bainakum, obulamu bw'ensi bwonna bujjudde kwewaana okuli wakati wammwe n'okwematira okuli wakati wammwe, nga abatutumufu beeyagalira ku batali batutumufu. Watakathurun fil amwal, abantu kujjumbira na kutoba kuyingiwaza bungi bwa nsimbi. Bajjumbira kubeera nti buli lunaku akawunti zaabwe zeeyongerako. Ayina 10 ayagala kufuna 20,000, ayina poloti emu ayagala yiika, owayiika ayagala mayiro. Takathurun fil amwal, abantu balwanagana babbinkana na kubeera nti buli lunaku kuyingiwaza maali. Wal awlaadi n'abaana, ono ayagala abeere n'abaana abangi, n'awasa n'azzaako n'atuuka n'okuyisa ekikomo ky'abakyala Allah subhanahu wa ta'ala be yamugamba. Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atukubidde ekifaananyi ky'obulamu bw'ensi nti abantu abasinga obungi ebyo bye babeeramu. N'atugamba nti mukimanye nti ffe bwe tutunuulidde obulamu bw'ensi eno ebiriko ebikulu, ti i'lamu annama alhayaatu dunya la'ibun, mukitegeere nti obulamu bw'ensi muzannyo. Abantu baagalako mizannyo, walahawun baagalako binyumu, wazinatun kwenyiriza kwewunda n'okwekolako, watafakhurun bainakum, okwewaana okuli wakati wammwe. Ono omuntu neyagalira ku munne n'akudaalira abalala. Watakathurun fil amwali, baagala kuyingiwaza nsimbi. Kyekyo ekisinga okutumalira ebiseera. Allah subhanahu wa ta'ala byayogera ayogera mazima singa oba obyetegereza, kubanga singa abantu bayita okudda eri Allah boosanga mu muzikiti si boosanga mu kisaawe ky'omupiira. Bwe beenyiriza nga bagenda ku muzikiti si bwe beenyiriza nga bagenda mu bibbiitu ate n'ebinyumu eby'ebika eby'enjawulo. Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byatunnyonnyodde nti obulamu bw'ensi mukitegeere nti ebyo ebikulu ebiriko, naddali eri abantu abatalina kulowooza nti enkya Allah subhanahu wa ta'ala ajja kutunula mirimu gyabwe. Naye Allah subhanahu wa ta'ala abagamba kamathali ghaithin, obulamu bw'ensi buno mu butunuulire nti bufaananira ddala ekifaananyi ky'enkuba. Enkuba eyo singa eba etonnye, ajaba alkuffaara nabaatuhu, abalimi bibasanyusa ebimera byabwe bye baasiganga enkuba etonnye. Buli muntu abeera mu ssanyu. Thumma naye wayitawo ebbanga ttono, yahiiju fataraahu musfarran, okiraba nga kigenda kitandika ekimera ekibadde kitiba kitandika okugenda nga kikyusa kkala, n'okiraba nga ddala mu butuufu kifuuse kyenvu. Ekimera ekyo kitandika okugenda nga kifuuka kyenvu ne kikyusa kkala yaakyo ekibadde ekya kiragala.
Allah subhanahu wa ta'ala ekyo kyatugamba nti abalabika nti mujjumbira obulamu mutunulire ekifaananyi ekyo kyabagamba ti ekintu ekyo yahiiju fatarahu musfarra kigenda okukala mu maaso eyo naye nga tekinnakala okiraba fatarahu musfarra okiraba nga kigenda kikyusa kkala kigenda ku kkala eya kyenvu kiryoke kituuke ku kukala summa oluvannyuma ng'ate kimaze okubeera nga kikala yakunu hutaman kifuukira ddala essubi oba kiyita essanja oluvannyuma lw'okufuuka essanja kiba kirina kusalibwa kubeera nga kibikka lusuku n'obulamu bw'ensi bwe bufaanagana omuntu ajja n'atiba nga ddala mu butuufu enkuba emutonnyeko ng'ekimera n'abeera wa kiragala summa oluvannyuma yahiiju agenda akyusa kkala fatarahu musfarra n'ogenda okulaba awaali enviiri enzirugavu nga kkala ekyuse summa yakunu hutama oluvannyuma lwa byonna afuuka ng'essanja nga wakugimusa bitooke nga naye bamututte wansi w'emiyembe oba emifene agenda awummuliraawo bwe bulamu bw'ensi Allah bw'atyo bwabukubye ekifaananyi nti gwabututte mu ssaliri erisoose ng'olimu binyumu na kwesanyusa okudaalira abalala kwagala kuzaala abaana bangi obeere nga weeyagalira ku balala akugambye nti obulamu bwo butunuulire ng'ekibala bwe kibeera ekya green ne kikyusa kkala ne kigenda nga kifuuka ekya kyenvu kyenvu oyo akitwala ku kkala okukala ssanja oluvannyuma lw'essanja naawe ndowooza otegedde kubikka lusuku naye bw'olimala okubikka olusuku wa fil akhirati ku lunaku lw'enkomerero lw'oteetegekera adhabun shadidun waliyo ekibonerezo dekabusa ekiyitirivu wa maghfiratun min Allah abo abeetegekera bagenda kusonyiyibwa okuva eri Allah wa ridwanun abateekeko n'okusiima kwe wamal hayatu dunya tebulina buno obulamu bw'ensi bubatawaanya illa okujjako Allah yagadde abagambe mu kifaananyi ekyo ekiruubiriddwamu kubategeeza nti mata'ul ghurur kyakweyagalamu ekibasiriwaza naye ng'obudde bwakyo butono Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atugambye nti tewaliwo kweyagala kwankomeredde nga tuli ku bulamu bw'ensi eno embeera etukyukira bwe tuteeteeketeeke tulituuka mu maaso ge ng'ebintu si birungi سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم سابقوا مانغوي saabiqu muvuganye ila maghfiratin min rabbikum wonna we mulaba awali okusonyiyibwa okuva eri Katonda wammwe awo muteekeewo okuvuganya muteekeewo okubeera nga mwanguyira buli woolaba nti waliwo Allah subhanahu wa ta'ala akakwesesa konna mwayinza okuyita akusonyiwe kakozese kaccansa ako saabiqu ila maghfiratin min rabbikum mwanguwe nnyo okweyunira wonna awali okusonyiyibwa okuliva eri Allah subhanahu wa ta'ala buli woolaba nti ako osobola okubeera ng'okayitamu Allah akusonyiwe ako kanguyira okakole ng'obudde sibunnaba kubeera nga bukukyukira Allah subhanahu wa ta'ala nga tannakojjako bulamu bwansi kubanga wano ku bulamu kukola oluvannyuma lw'okukola kusasulwa wa jannatin mweyunire nnyo buli wonna awabateeka eri ejjana buli woolaba nti awo Allah subhanahu wa ta'ala asobola okukuweerawo ejjana awo akugambye saabiqu muvuganyizeewo saabiqu mwanguyireewo nnyo leka kuyitwako mukisa singa bakugamba nti abange muweeyo mu kkubo lya Allah akakisa ako kakozesa oweeyo ku lw'okubanga kamu ku bujja okukuyamba okutuuka awali ejjana na buli kyonna ekikutuusa awali okusonyiyibwa kwa Allah bwe bakugamba nti nyiikira okukola istighfar nyiikira okwegayirira Allah kolako ky'oba osobodde kubanga kikutuusa Allah subhanahu wa ta'ala awali okusaasira kwe kyatugamba nti saabiqu ila maghfiratin min rabbikum mwanguyire nnyo buli kyonna ekinaabatuusa awali okusonyiyibwa okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala wa jannatin mwanguyire nnyo bonna awanaabatuusa eri ejjana arduha obugazi bw'ejjana ka ardi samai wal ard bulinga obugazi bw'eggulu n'ensi nga ddala mu butuufu singa oba yali eridde eggulu n'ensi bwe liggwayo eggulu n'oteekako ensi obugazi obwo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala okukutegeeza kubanga kye kintu ky'omanyi basobole okubeera nga bakutegeeza nti toggwamu maanyi nti abanaakola ebirungi bangi ate tulibeerawa akugambye nti ejjana ngazi obugazi bw'ayagadde okukusembereza nga ggwe omuntu otegeere bwe bugazi bw'eggulu n'ensi
uiddat lilladhina amanu billahi wa rusulihi yateekerwa ejjanaabo bokka abakkiriza Allah n'abatume be. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, ekyo nno nakyo kyengera Allah akiwa gw'ayagadde ekyobukkiriza obw'ekika ekyo. Wallahu dhul fadli alazim, Allah ye nannyini byengera ebinene, asobola okugabira omuntu ekyengera ate n'atakiwa mulala. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese okukola ebyo ebinaatutuusa awali okusonyiwa kwe ate ebinaatutuusa era awali ejja naye. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ما أصاب من مصيبة في الأرض tewaliyo kintu kyonna kyakabenje kisobola kutuuka ku nsi yammwe eno, gamba ng'okuyiika kw'ensozi, gamba ng'entambula y'embuyaga okukyuka n'ereeta tsunami, gamba ng'ensozi okubeera nga zibwatuka omuliro. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ma aswaba min musibatin fil ardi, teriyo musiba gwonna guyinza kutuuka ku nsi yammwe eno, gamba ng'amataba, gamba ng'ekyeya, wala fi anfusikum, wadde ku myoyo gyammwe mmwe kennyini tewaliyo musiba guyinza kubeera nga gutuuka ku mwoyo gwo, gamba ng'obulwadde, accidenti, okufwa, okunyagibwa, byonna ebikosa omwoyo gwo. Allah ayagala okukugumya nti kyonna ekiba kituuse ku nsi yammwe oba ekiba kibatuuseeko mummwe kennyini ku myoyo gyammwe tewaliyo kigwawo nga Allah takimanyi. Wabula illa fi kitabin, nga buli kyonna kigwawo nga kyamala dda okubeera nga kiwandiikibwa mu fayiro, min qabli an nabra'aha, nga tetunnaba kukibatuusaako. Allah subhanahu wa ta'ala ayina fayiro ennene okutambulira puroguraamu y'ensi n'eggulu, nga buli kyonna ekigwawo tekigwawo nti kiguddewo ku olwo. Mu ndaba yaffe tulaba nga kiguddewo ku olwo, naye mu mmanya ya Allah aba yakitegeera dda nti pulaani kyaggwa dda okupulaaninga ku lawhil mahfuz nti ensi erituukako kintu gundi mu mwaka gundi, oba omwoyo gwa muntu gundi gulituukako ekintu gundi mu kiseera gundi. Ebyo byonna Allah atugumya tubeere bagumu nti buli kyonna ekigwawo tekiyinza kugwa illa okujjako fi kitabin, kiri mu fayiro ya lawhil mahfuz, min qabli an nabra'aha, nga tetunnaba kubeera tukibatuusaako. Ekyo kyaggwa dda, buli kimu tukirina. Inna dhalika ala Allahi yasir, ekyo kyolaba ng'ekinene oba ekizibu ku Allah subhanahu wa ta'ala kitono. Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti yakola puroguraamu y'ensi eno nga bwe yatugamba hadithi ya Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti mu bintu Allah subhanahu wa ta'ala bye yasooka okukola yali kalaamu, n'agigamba ewandiike ensi bw'eritambula n'eggulu. Ekkalaamu n'ewandiika puroguraamu y'ensi eno okuva lwe baagitonda mpaka lwerisaanawo, n'eggulu paka lwe lirisaanawo. Kati Allah akutegeeza nti buli kyonna ekituuka ku nsi yammwe ne ku myoyo gyammwe temwekanga nnyo, eno gyendi si accidenti, wabula kyaggwa dda, yadde nga kibadde mmwe temunnaba kubeera nga kibabikkulirwa. Inna dhalika ala Allahi yasir, mazima ekyo ku Allah subhanahu wa ta'ala kyangu nnyo. Ekyokusemberezaako singa omuntu abeera ne famire ewaka, oba omuntu ng'alina essomero ly'ekisulo, akola puroguraamu butya ettaamu yonna bw'anaagiyitamu, abaana b'ekisulo okubattira ente olunaku lwe bagisse bayinza okukiraba nga kyewuunyisa, naye ng'ate nannyini ssomero yali yakikola dda mu puroguraamu ye ey'ettaamu eyo. Kale Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti buli kyonna ekigwawo nze gyendi tekyewuunyisa, wadde mubadde temunnakitegeera, naye ng'eno mu fayiro yange ya lawhil mahfuz okutambulira puroguraamu y'eggulu n'ensi mba namala dda okubeera nga nakissa mu buwandiike. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah lwakyatubuulidde ekintu ekyo, akitubuulidde likayi la ta'saw ala ma fatakum, nkyogedde bwe ntyo muleke okubeera nga musaalirwa ku ekyo ekiba kibayiseeko oba ekiba kikusubye. Ekintu kyonna bwe kikusuba ng'omaze okutegeera aya eri ekulembedde, saagala osaalirwe kiwanvu. Lwaki? Kubanga Allah yali teyakikugerera mu kumanya ku okwedda. Allah subhanahu wa ta'ala kyagambye likayi la ta'saw ala ma fatakum,
saagadde mubeere nga musaalirwa kinene ku bibasubye. Wala tafrahu bima ataakum, ate saagadde musanyuke mujaganye kiwanvu ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byaba abatuusizzaako nga mubifunye. Singa oba ofunye ebyobugagga, leka kubeera nti osanyuka nnyo n'oyitawo, okwo kwali kuteekateeka kwa Allah. Era singa obugagga bukuggwako, so leka kunakuwala nnyo, kubanga eyali nteekateeka ya Allah eyaggwedda. Wallahu la yuhibbu, Allah tayagalira ddala kulla mukhtalin, buli yenna omuntu ow'amalala, fakhurin, agenda yeyagalira ku balala ebintu ng'abiyita magezi ge, ebintu ng'abiyita pulaane ye. Buli kye tukola kyaggwadde okupulaaninga. Allah tayagadde osaalirwe ekikuyiseeko. Singa omuntu oba weesimbyewo nga memba wa parliament oba pulezidenti, kyali kyaggwadda nti togenda kuba, so ng'ate gwayiseemu, leka gayita magezi go nakola nnyo na ssente zo, kyali kyaggwadda Allah subhanahu wa ta'ala okukiggerera. Allah kyayagadde mu kyo. Wallahu la yuhibbu, tayagalira ddala kulla mukhtalin, buli muntu yenna ow'amalala, fakhuru, yeyagalira ku balala ng'ebintu abiyita magezi ge. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. الذين يبخلون abantu abakodowola, wayamuruna nnasa bilbukhli, ate ne batakoma kubeera nti bo be bakodo bokka, naye bannaabwe abaagala okuwaayo nabo nga babalamu amaanyi babalagira okubeera abakodo. Wayamuruna nnasa bilbukhli, ne balagira abantu abalala nabo bakodowalenga bo, yetawaddeeyo so ng'ate abaagala okuwaayo nabo abaterebula, ng'agamba nti nze sikyawa busiraamu byange, buli kyobawa bakyonoona bwonoonye. Allah agamba nti abantu ab'ekika ekyo si balungi. Waman yatawalla, omuntu yenna anaakuba amabega ne yeesuulirayo ogwannagamba ku bye twogera mu Qur'an, fa inna Allaha huwa alghaniyu, Allah ye mugagga, yadde ggwe toomuwe, obusiraamu bujja kusigala nga bugenda mu maaso. Alhamid, Allah yeebazibwa. Ebitonde bingi nnyo bulijjo ebisaddaako ebintu byabyo, naye nga byagala kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Oli n'agamba nze ettaka ndiwaddeyo nga neebaza Allah olw'okuntuusaako kino, nze nkoze bwe nti nga njagala kwebaza Allah olw'okuntuusaako kino. Bingi nnyo muno mu nsi, gwakodowala Allah subhanahu wa ta'ala talina kye yeeguyamu ekyo ky'osirikidde. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. لقد أرسلنا مزما تواتما الدا رسلنا باتومي بفباجة كنسكنو بالبينات نباليتا ensonga eziri mu ddiiro ez'enkukunala ezirabikako nga bwe bakugaana ekintu ddala mu magezi naawe bw'okisengejja olaba nga ddala si kituufu. Twaleeta dda amateeka gaffe ne tubeera nga tugakwasiza abatume baffe aganaatambuza obulamu bw'ensi nga galikkirira bulungi. Wa anzalna ma'ahumul kitaaba, abatume baffe twabasanga balina ebitabo mwe bajja okujja amateeka ago ge basomera abantu baabwe bagatambulireko. Wal minzaana, ne tubateerawo okulamula okw'obwenkanya, liyakuuma nnaasu bilqisti, nga kyetwagala babeere nga balamuza abantu obwenkanya, waleme okubeerawo okusaliriza, nga ddala mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala buli okulamula kuwe kwali ogaana kugaane naye nga ge mazima ag'enkukunala. Olwaleero singa olaba obusiraamu bwagamba omuntu singa aba ayenze nga mufumbattibwe, abantu ne bagaana okubeera ng'ekyo bakikkiriza. Naye olw'okuba nti eddiini ya Allah ekwatagana n'obutonde bw'omuntu, omuntu yenna kabe musiraamu kabe nga si musiraamu, obalaba bulijjo ku gataliiko nfuufu ku TV nga omusajja atemye mukazi we, omusajja atemye omusajja abadde ayagala mukyala we n'amutta. Allah subhanahu wa ta'ala kye yali abagambye nti kye kirina okuba, abantu ne bagaana okukiteeka mu mateeka agabafuga, abantu bawagaanye era ne babeera nga batuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala kye yali ayagadde kibeere, era ne bakikola nga bwe yali akyagadde. Kale Allah subhanahu wa ta'ala amazima ge yaleeta ne bw'oganyigiriza, abantu bo mu butonde bwabwe bagateeka mu nkola, wadde nga
gavumenti ez'ebika ebyenjawulo zo zakyusa naye ng'abantu mu bubumbwa bwabwe ekyo bakyekolera kubanga eddiini eno ya bubumbwa ekwatagana n'obubumbwa bw'omuntu. Allah kyava agamba nti twaleeta obwenkanya wakati w'abantu nga twagala abantu bawangalire mu bwenkanya. Wa anzalna alhadida fabassa ekyuma fiihi, mu kyuma ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yatussiza ebyuma bibeerenga bituweereza birimu emigaso. Allah nga bw'agamba fiihi ba'sun shadidun, birimu obulungi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba fiihi, mulimu mu byuma ba'sun shadidun, mulimu obulabe obw'amaanyi singa oba ekyuma ekyo kikozesezza bubi. Ekyuma ekyo kikuyinza okutuusa kufa, gamba ng'emmundu, gamba ng'ejjambiya, gamba ng'effumu. Fiihi ba'sun shadidun, ebyuma ebyo ffe twabissa ku nsi kuno naye nga birimu obubi buyitirivu, so ng'ate wa manafi'u linnas, nga bulimu emigaso eri abantu. Mulimu emigaso eri abantu mu byuma, so ng'ate enkozesa yabyo embi biyinza okutuusa ku bubi bw'olaba nga buyitirivu. Waliya'lama Allah yayagala amanye oluvannyuma lw'okubawa ebyuma man yansuruhu, baani abanamutaasa, wa rusulahu, ne bataasa ababaka be, bilghaibi, yadde nga tebamulabyeko, oba bilghaibi, yadde nga abatuma abo tebabalabyeko. Olwaleero tuyinza okubeera nga ffe bannabbi tetwabalabako naye nga ani anaataasa eddiini awamu n'okubeera nga talabye ku nnabbi. Allah subhanahu wa ta'ala talabwangako naye ani anaataasa eddiini ya Allah yadde nga tamulabyeko. Allah kyagamba subhanahu wa ta'ala nti nabasiza ebyuma bibeere nga bibayamba okubeera nga mutaasa eddiini ya Allah, okubeera nga mutaasa abatume ba Allah eddiini esaasane, wadde nga Allah temumulabako, so nga wadde bannabbi temubalabyeko. Inna Allah, mazima Allah, qawiyyun w'amaanyi, azizun tawangulwa, ebintu bye birina okugitawo wadde nga abantu tebaagala, naye enkomerero ya byonna Allah subhanahu wa ta'ala ebyo bye birina okufuna obuwanguzi. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون. ولقد أرسلنا نوحا mazima mu batume be twatuma nga mwesi munnaba kubeerawo nga bw'agambye ekyatussisa ebyuma kubeera nga twagala tulaba ani anaataasa eddiini ya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala okukutegeeza abamu ku batume abaayita ku nsi eno ng'agamba nti walakad arsalna nuhan, ffe mazima ddala ffe twatuma nabbi Nuh wa Ibrahima ne Ibrahim, waja'alna, ate ne tuteeka fi dhurriyatihim an-nubuwwa, twateeka obwannabbi mu zadde lyabwe abantu abo ababiri, wal kitaaba, ate ne tubeera nga buli nabbi gwe tutumye tumuweerako ekitabo ku bwannabbi bwe. Faminhum, mu bazzukulu abo twazuulamu muhtadin, mulimu abaaluŋŋama, mulimu abazzukulu abaali abalungi ne baluŋŋama. Faminhum muhtadin, mwabangamu omuzzukulu ategedde n'aluŋŋama. Wa kathiirun minhum fasiqun, wadde nga abasinga obungi baafanga boonoonyi, naye era 10 nga bwe litakyawo mwabangamu akkiriza nabbi oyo ye mu bazzukulu b'abantu abo n'aluŋŋama. ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. ثم oluvannyuma قفينا twagoberezaako ala atharihim ku buwuufu bwabwe bali abagenzi birusulina, twajjanga tugoberezaako abatume baffe nga bajja oluvannyuma lw'abali ababa bavuddewo. Wakafaina, agamba nga bwe twagoberezaako mu buwuufu bwe bumu biisa bni Maryama, twaleeta Isa mutabani wa Maryam. Wa atainahu al-injila, oyo twamuwa ekitabo kiyitibwa Injili. Bannabbi bajja bangi naye asazeewo akubuulireko Isa alayhi salaam n'ekitabo kye kyali kiyitibwa al-Injili. Waja'alna, twateeka fi qulubi alladhina tabauhu, mu mitima gyabo abaagobereranga Isa, mwalingamu ki ra'fatan, mwalingamu obukwatampola, wa rahmatan, era mwabangamu okusaasira. Abantu abaagobereranga Isa alayhi salaam ng'akyaliwo n'oluvannyuma lw'okuvaawo kwe, abaali ku nnono ye, abaali ku ddiini entuufu baalinanga ekisa n'okusaasira n'obukwatampola. Naye Allah agamba nti ate abaagenda baddirira oluvannyuma eddiini baagiteekamu Allah subhanahu wa ta'ala by'atabalagira, gamba nga warahabaniyatan,
ekyokwesiba mu masinzizo ne bagaana okuwasa n'okufumbirwa, ibtadauha eyo bid'a yaabwe be baajegunjizaawo. Ekyo kipya ffe twakibateekako era sikyali kya mu ddiini. Ma katabnaha alayhim ffe twakibawandiikako nti kyali mu bitabo by'eddiini yaabwe, illa okujjako bo bwe baatuula abaddawo baalabanga nti ibtighaa ridwanillah kyekijja okubatuusa ewali okusiima kwa Allah bamulage nti bannaddiini nnyo. Allah agamba nti fama ra'awhu eddiini eyo tebaagisumba era tebaagirabirira bulungi, haqqa ri'ayatiha mu bukakafu bw'okugisumba, mu bukakafu bw'okugirabirira. Baagizannyiramu ne bongeramu ne bajjamu, naye nga banoonya mbu Allah subhanahu wa ta'ala abasiime, ne babeera nga beeteeramu amateeka ate ge batajja kusobola. Fa aatayna alladhina amanu minhum ajrahum, abaali nga abakkiriza mu bo twabawanga empeera yaffe musera. Abaali ku nnono entuufu eya Isa baafuna empeera yaabwe. Wa kathirun minhum fasiqun, naye abasinga obungi mu bo twesanganga era boonoonyi. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا أبانجم أبكرز اتقوا الله متي الله أبكرز ونباقوولا بباركم لينبين أبكرز gwali ku mulembe gwa nabbi Muhammad naye abantu abo abaali bakkiririza mu Tawrat eya Musa alayhi salam, abaali bakkiririza mu Injil eya Isa alayhi salam, waliwo abakkiriza abannamaddala abaali ku bitabo ebyo, wadde nga baali batono abaali ku nnono entuufu. Naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'amala okuleeta nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagamba nti ababadde abakkiriza ku bannabbi bali abakulembedde tubaleetedde nabbi omupya, musale ekkubo mukurosinga ate mukkirize nabbi ono Allah subhanahu wa ta'ala gw'abaleetedde. Mwalimu abasajja nga Abdullah ibn Sallam, Salman al-Faris n'abasajja ababafaanana ne basala eddiiro olw'okubeera nti baali bamativu nti nabbi oyo azze, yoyo nabbi yalangibwa mu bitabo byabwe, wadde nga abaasooka abagenda baddawo bakola kinene nnyo okusangulawo mu bitabo byabwe ebintu ebyali biranga nabbi ono. Allah wano bayogerako ng'abayita ya ayuha alladhina amanu, abanga ababadde abakkiriza mmwe nga mukkiriza Isa ne Musa ne nga muli ku nnono y'ebitabo ebitukuvu ebibaddewo. Ittaqullaha, mugende mu maaso n'okutya Allah wammwe, kubanga Isa kye yasomesa n'ono kyaleese. Wa aminu birasulihi, mukkirize omubaka w'ono Muhammad aliwo kati. Yu'tikum kifulaini, ajja kubawa emigabo ebiri. Min rahmatihi, olw'okusaasira kwe kubanga muli abakkiriza abeeno n'abeeri. Wa yaj'al lakum nuura, alibateerawo ekitangaala. Tamshuna bihi, kyemulitambula nakyo nga mugenda eri ejjana nga muyita ku sirata. Yaghfir lakum, alibasonyiwa ebiyitidde ng'abantu. Allahu ghafurun rahim, Allah musonyi ate musaasizi. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. لئلا يعلم الله يتاكوزي wabeerewo okutegeera n'okumanya ahlul kitaabi ku bantu ababadde balina ekitabo ekikadde, alla yaqdiruuna ala shay'in min fadlillah, kitabasobola n'akatono kubeera nga baziyiza ekintu kyonna mu birungi bya Katonda. Allah subhanahu wa ta'ala leero asazeewo nabbi Muhammad ave mu Bawarabu. Tebasobola bali ababadde n'ebitabo ebikulembedde nga bulijjo wadde babadde nga Abawarabu si be bali mu nabbi, naye olwaleero ekirabo ekyo Allah subhanahu wa ta'ala asazeewo akiwa Abawarabu abaleetere nabbi nga Muwarabu, ababadde balina ekitabo nga si Bawarabu bakitegeere nti tebasobola kubeera nga bakugira ekirungi Allah kyabasazeewo okuwa omuntu yenna. Wa anna alfadla biyadillah, nti ekirungi kiri mu mikono gya Allah, yu'tihi man yasha, kiwa gw'aba yagadde. Wallahu dhul fadli alazim, Allah yenna nnyini birungi ebinene. Ye tabuuzibwa nti lwaki leero ate okoze bw'oti, ate lwaki kino okikoze bw'oti.